yasibaba Eddie Mutwe riyawe no vayo ne wetunulize essimu no gamba nti Shamimu yali badde omulanga si Shamimu Malende nti munange mu Malende yali mukusiba abantu Malende yawadde submission ye just nga ne baloya batusereti omanyi kyabadde kitegeeza nga tetulinawo baloya ababadde balina okubeera mu musango ogwo batusereti Shamimu Malende n'ayimirira nga munnamateeka lwaki gwe tewagenze ne mukama wa kutuma ne mutuulawo ne mubyogera Shamimu Malende n'ayimirirawo na introducinga nga bali bwe bajja ekyo temwakirabye Malende yesitula n'agenda abasibe n'ayogera nabo yabulifinza abantu abalina okweyimirira ku makya era Malende okwata n'alaga ebiri ku kooti ani atatambula na simu mukama wo gwokolera tabeera na ziraivu saagala mutuuzaaze mize Sauda Madada Sauda mukwano gwange oli mukwessa Sauda Madada ddala bw'oba oyagaliza Eddie Mutwe ng'oyagaliza Simaati oyagaliza Akireewo bave mu kkomera oyinza okugamba nti Shamimu ye yawozezza omusa Eddie Mutwe gw'ogambe yagambye wayogeddeko naye ddi Sauda Madada ensi esasula bwetyo bwe wasasula Seggirinya bwe yagala osasula Shamimu Malende wagamba agenda lwalira emyaka 3 Mungu n'akigaana okimanyi nti Madada ensi egenda kukyawa abantu bakukyawe olw'abannabyabufuzi President waffe azabagamba waliwo ensonga ezimu z'oyogera nga ggwe omuntu ng'oli mu kukakkanya koozi obadde okimanyi nti NUP ina legal team bamala kutuula gwe genda eno gwe genda eri omanyi kye kitegeeza Madada okuweerera munnamateeka nga Shamimu Malende omuwala omuto bangi babaguze bangi baali balidde mu lukwe mu bantu bangi mmwe nammwe okufuuka mikwano gyammwe mwamala kulwana ne babawa emirimu ffe tetwanoonya mirimu Sauda mu struggle tuli basajja nali nsabyeko mu KCC omulimu ne siri musajja muyigirize Sauda Madada n'okola kamera ng'oli mu lujja lwa Zaala Luyulika okube Malende mwave misango kale gwe genda otuulewo Malende Bobby Yanga mukama wo yennyini gwotembeeta yali abadde takimanyi nti Bobby Yanga asibiddwa luziraawo yali takimanyi nti Bobby Yanga asibiddwawo njagala omulire lwe yali agenzeeyo Malende bwe yazze n'agamba ngeze kyalira Bobby Yanga ne bamadada ne bazuukuka ne bajje emisinde zinagera n'ekyalira Bobby Yanga ng'abantu bayogera Secretary General President be bamukyalira mukyala Luyulika yeta kimanyi nti Bobby Yanga ali yalese ebifaananyi nga Bobby Yanga yaliko mu office ye mwerabira mangu madada ffe tusina Odeste eyogera kubanga buli omu ozze mu struggle nga tukulaba Sauda Madada va ku Shamimu Malende bino byamusasula ba TikTokers ab'ebyensi nti bakube Malende. Do you know who is Shamimu Malende? First lady yayimirira mu America n'ayogera ku bakazi abalwaniye eddembe ly'abantu. Malende mu kooti ne bwayogera kigambo ki abayogedde amaaso bagajje kubawambye Eddie Mutwe abawambye Akireewo ne babaleeta e Kampala kye mugamba Malende yabawambye kyogamba Eddie Mutwe yabbe sweta Madada kyogamba Eddie Mutwe yabbe sweta ne Gaddafi kyogamba Akireewo bakola emisango egyo
Waliwo video genda ku page ya Sauda Madada. Waliwo kozeyo video egamba mpuga. N'abantu benti lwaki musiba bannaffe. Ffe twambadde ama-t-shirt gaba Edi Mutwe. Dala yeyo discussion ojo wali baddo ino tuwa Sauda. Muchala Luyulika. Yeyo discussion jemu. Nga bali mutupulangira kwata president waffe. Mutamaje kitegeeza Edi Mutwe. Obavuga ne babatwale Kanyanya. Ne babateka kuba ba planning. Omanyi baba planningira. Wabula bafutu soja baba divertinze. Tebakyala bakozi nene. Ninga bano kwa abantu abamu obuuza yakwatagana atya n'omuntu. Omulimo yagumuwa ku mullo. Era sente bwe zaagiramu n'amugoba. Akomyewo bamaze bali ku memorandum. Gwe weeyambula obuziina okuba Shamimu Malende. Gwe tutambudde naye. Gwe tubadde naye. Olowooza tugenda sirika. Baganda baffe bwe tusirika temulowooza tetumanyi kwogera. Temulowooza nti muli ba kitalo nnyo nnyo. Abantu bambazze 221 nga banonye kaadi. Abantu basse 221 nga banonye kaadi. Malende yatandikira eri ku kyalenga people power nga kawala kato. Wali omusasula. Bannamateeka ki boyagala ab'amaanyi okusinga owaffe gwe tubadde naye. Bannamateeka ki bogenda okummatiza nga ku busango obutini badde tebalabika. Bannamateeka ki basegona balabika. Otudde wali tetugenda kukkiriza va misango. Malende yasiba abantu abo. Kyogamba Edi Mutwe yetaaga kuleeta bajulizi ki? Tulina kwogera biki mu kooti basimati babate. Museveni ne kigavumenti kye. Edi Mutwe balina kye babakola. Empamba Edi Mutwe gye bamuwambamu gwe Madada togimanyi. Empamba gye bawambamu ba Edi Mutwe togimanyi. Baganda baffe ebisango bye bataddeko bibi. Bali mu bulumi. Wabula gwe mulokwa mwe muli awo. Malende byali mukola. Bannamateeka tulina bameka abagenze Masaka. Byali mukwogera tebigattako. Gwani akwodeste eri mu kutunulya ligo ttiimu y'ekibiina. Noonya bwalodi kansala abo. Malende obwagazi bwalina temugenda bufuna. Ate era buli mumulwana gwe muli mu kulwana waffe tugenda mubeerako. N'otunulira abantu. Sauda Madada Malende adduka genda ku kkooti amukiika mmotoka. Adduka genda Kanyanya. Avuga Sauda kakkana. Kakkanya omuliro. Ntukwagala. Sauda sibu wali. Sauda ndamutunulidde ne ngamba ddala yono Madada. Malende adduka kutaasa ba Edi Mutwe. Amukiika mmotoka. Ajirese bo balwanira ku kafo ke Kampala. Ne bwabazaala ne bwabaniga yakatuddemu nga Museveni akyaliko. Temwina kye mugenda kukola. Zaala ki kyagenda okukola ekyamaanyi kuba omanye mupi mukimpe. Ekimulemye okukola kuba speaker. Namulabye mu City Festival, Smart City Festival. Ebyo temubyogerako. Bwe nabyogedde Katongole eki kati azeeyo najja na bannange ali musayininga City Festival. Kudigida agaba wali yetaaga unity ebyo tebabyogera. Katongole tokyogera. Nze siri mu ebyo. Manyi balita Nabukenya baafa. Bafranka sente za baafa. Abana bafudde ffe tubadde nabo. Nemwe bamutuza mwoyo Katemba wamuwe ekisiru. Kyogamba Uganda yonna gye yeetoolera Sauda Madada Kampala we wali obuzibu. Ba Veronica Nanyondo ba Joyce Bagala baliyo bakola bya busiru. Muli abawumanye mupiba mekabe boogerako betuyina. Baganda bange. Shamimu Malende temugenda munafuya. Mwe temumanyiwizi Shamimu Malende ndagire Shamimu. Mwenno musagano oyo muwala. Musagano oyo muwala ayina abantu bamwagala. Ebyo byakola mwe mumulabanga kubuulira
era mukyala alulika ba strategy gye waba amadada byasoma aina advocate Sauda ne bokola video mmeka bagenda kuvuma bakutunulye bagambo na ali kutoke atenga babuulira muli mukwocha Malende abadde from day one Sauda tosobola kungamba nti Malende omusasula bwotyo olwokuwa ofunye omuntu yakuwa bwa PA omulabye 220 atenga mwayawukana n'okwawukano zero lwakalulu umuvayo iki tayogera kubawambye Edi Mutwe mu video namba tayogera Malende yagaba Beiru tochimanyiko mu koti ya dete wagenda Nfe twaliyo Edi Mutwe nga bamulese nga mulwadde nga atinti uliriza Sauda madada tochimanyiko nti Edi Mutwe bamuleta mu koti bwe bamuleta mu koti nga atintima nga ali bubi koti neragira negamba nti Edi Mutwe bamutwale bamutwale Maxoni B Edi Mutwe tebamutwala ekyo toso akyogerako toso akuvumirira ki government kya mu 7 ekyasiba Edi Mutwe abantu baffe babakoze wabula mu byonna walabye Malende namusobola eyabadde mu koti ye Kanyanya goma Shamimu yabadde avuga motoka ayangwa genda mu koti bamugambye nti bamugambye Shamimu abaana babatutte ye madada ali mu mutayiza togenda Sauda nkugamba ebigambo bino mwanyina ze kakana ekyasegirinya kyakate kyakuyigiriza wesonyiwe ebintu ebimu Sauda owulira first lady beboogera ku Shamimu Malende ate gwe odeveyo yogere bonale bonamboze ba Dr. Lina Zedriga Malende akuli wa people power baboogera abaana bakyagulanye abaana ba people power ba MP be Shamimu is there omukazi ali ambo Malende akakana oba ina diguli meka oba akoza lawyer waffe bannamateeka bampuuga tebatutunda be mwagala ennyo oba gisabye atya Beiru gwe twagala oba gisabye atya Beiru oba jogedde mu lulimi ki ye Shamimu Malende yazitusabira dda n'atujja mu makomera yatusabira dda gwe tojja tuleetera babo wefuule nti oyogera nnyo makaka na sala pressure Sauda madada madada wesonyiwe Shamimu Malende kati abakufuna accident obadde ogamba kyensi otege moto kogizeno ne banna abantu nze mbatunuulira mwine entalo se muyingira fe tuli mu kujjako mu 7 mwe mwagala zaala bwafuuka manye mu ampo omutto akolebwa ati sibye tuliko fe abaana abafudde mu struggle tubamanyi abali mu makomera ani abadde ayoge ng'oggyeko president n'abakulembeze b'ekibiina mukyala Lulika yali alinyeke wa Bobi Yanga kyoga Bobi Yanga badde bamusibira ggulu Malende bwe yazze n'agendayo ne kibaluma kati temunagenda wa Machete Malende wagendayo ne kisukuka waliwo omuntu ng'ayina emikisa golozaaki bulijjo tebaleeta Bobi Yanga mu kooti waliwo omulaaka abasembayo okubeera ne laaka mu byobufuzi bali aba babiri Napoleon Bonaparte ne Kyagulanyi Robert Sentamu Malende bwe yakomyewo ba Edi Mutwe babaleese mu kooti mwenno mwe musaaga waliwo omuntu gw'osobola okulwana Allah oyo w'ekitiibwa nga mutaddeko imaani ne bw'okunama ne bw'ogenda mu basawo Bobi Yanga bagenda mutya ensi goloza balooya badde tebabeerawo mugenda kulaba Machete nga babaleese waliwo Katonda message gy'abaweereza oyo omukazi Malende tubadde naye is our own atusabidde si Beiru
ne batuta wabule kati ebyeggulo mwenna mulobasanga ino batula no bagamba na baba nani abaloga baloza Shamimu Malende gwe musango gwasosotulamu Sauda Madada otunyumiza ki otugamba ki ye mozi je tuino beramu kubyabadde Masaka chokana akuta ali ku video edi mutweri bali musomera bya ne achireo bya gundi bali musomera bya koti ya maje baba somera gundi yatabyogerako fetuli eri kanyanya empewo eri mutukuba nebana bali ku sente abatunze ntegera yabwe tuli ku protest vote tebakabyogerako mu mama gundi fe tuli ku bya Uganda Malende agenda koboko next week yakuba bipande bya president aleta agenda bawa makuru kwa mumukuba abawe sente Malende taina sente zagaba taina mwamuvuma mu bulwadde temwamuvuma tebiriyo no gamba Malende agenda lwala emyaka 3 nze namukyalira soko wonde ngolaganga amwagala wabule sawa zino tulaga ave mu bwalo yabwe yasoma omwe mwasoma kikozi mwasoma ki omukazi abantu bamwagala ava mu koti endulu nevuga yabikolerera nebo boyina zi PhD nga Katonda takutaddeko mafuta nebo oyogera oluzungu lutya mu koti nga tebakwagala bate bajja kwagala buli mukola temwogeza kwagala abantu mwagaza Malende wala omukyala ali wakiseka yankubidde kiro nagamba katongole dala Malende Sauda ebyo byali yogedde ne mugana naye gwe Sauda ajibwa Cardiff mugana nawo baleke naawe bapesa bakozi ba nsimbi era kugamba nze katongole simalaga wagira abantu Shamimu Malende ense mutunulidde ne byakola tutatandika naye bannakigwanyiza bagalo tuteka mu petty fights ezakifo omukazi ali mu koti ali mu kulaba batadde batya abantu kati abaffe be batudde kakati wano yakoze ensobi omulamuzi tannasalawo gwe bannange waliwo ebintuze byennewunya. Tukyali ku nsonga z'abakyala bana babiri Zahara Ruhirika wamu ne Honorable Shamimu Malende. Amawulire ag'essanyu gali nti bwe bayitiddwa wali ku kitebe Makerere Kavule ne babagamba nti mukakane naye ng'ekituufu kiri nti abakyala bana babiri tetunawulira ku bo nga beeyogerera ebigambo olutalo oluleeteddwa omuntu amanyiddwa nga Sauda Madada oyo yagenze n'apika gwe balumiriza nti munnange kirabika yakunga abaana abamu naddala n'abanamawulire mbu ng'abateekame ekibeerabeera nti baleme n'okuba nga bakavalenga Shamimu Malende wali naye nga jjukira ono ye mubaka essaawa ya kakati gwe tumanyi ne wanaaba mu myekaadi alina okusooka amala ekisanja. Amawulire amalungi nti okusinziira ku bivuddeyo mu meeting gye babaddeko nti babagambye nti bajja kutuula bo ekibiina bonna bannakibiina bajjako omuntu omu bamuwe kaadi omulala babeeko ekifo ekirala kye bagenda okuba nga bamuwa. So ndowooza okwerumaluma kujja kubanga kukola ki kujja kubanga kuvaawo naye batunulidde ensonga n'emirimu omukyalo ono gy'azza akola Shamimu Malende lwaki nti essaawa ya kakati ate oba ovaayo n'oba nga omuyisaamu eggaali.